Aliku china na mnana kateze mnana chabasa. Ekiseera jjukira ali tubadde tutandise okutunuulira kati amaanyi ag'obuntu. Twetaaga ate tuddeyo tulivisitingekaawo tulabe kiki kye tuteekeddwa okukola, obusobozi bwaffe buli ludda wa, ffe baani n'ebiringa ebyo. Mu nsi oba mugagga oba mwavu, ffenna tunoonya ekintu kimu, ssanyu. So si nsimbi. Tunoonya ssanyu, tetunoonya nsimbi. Okunoonya ensimbi tuba twagala tuzikozese tufune ebintu ebituwa essanyu. So kaakati togaa nti tufenna tunoonya nsimbi, tunoonya ssanyu. Liri ludda wa? Naye kiki ekireeta essanyu? Ekyo kibuuzo kinene nnyo, kubanga bannaffe bangi bafunye ensimbi naye tebannafuna kumatizibwa. Abalala osanga ate nga basanyufu era nga bamativu naye nga ate tebalina nsimbi. Mwana wange, kale bwe ziba nga nsimbi ze tunoonya, ate lwaki bangi abazirina basigala nga banyiikaavu? Abandi ne babanga abazza omusango olw'okubulwa emirembe mu nsimbi zaabwe. Lwaki? Neetegereza ebintu bibiri ebisinga okuwa omuntu essanyu, obumativu n'essuubi mu nsi. Ekisooka, ono Ssenkaayi yayogera, omuntu okuba ng'amanyi gy'ava ate nga ne gy'alaga alengerayo. Ekyo kimuwa essanyu. Abeera atawakkala, gy'ava amanyiyo ne gy'alaga alengerayo. Ekyokubiri, omuntu okumanya nti obulamu bwe bulina amakulu eri ensi mwali n'abantu abamwetoolodde. Bw'amakulu, n'olwekyo akola kyonna kyonna okulaba nti abutaasa mu ngeri emu oba endala, omwo mwana afuna essanyu. Leero tugamba tutya? Ti omuntu atuuka atya ku buwanguzi obuleeta obumativu obw'essanyu mu mutima? Omuntu alinga nsigo. Mu ye mwekwesemu obusobozi n'obusukkulumu ebimufuula omuwanguzi era ow'amaanyi. Ensigo eyo ekula tefiibwako. Kyokka oluvannyuma lw'okufuuka omuti oguliko ebibala, terya bibala byagwo, teyita balya, tetwala mu katale, n'ate buli sizoni eteekako ebibala nga tefuddeeyo kubalya. Okawuliddaako? Omuti mugira gisigo n'ebeera eyo mu nsiko n'ekula, teyita, wabula mmwe munoonya ate okutuukayo. Omuti ne bwe guba gumu mu nsiko, abaagala ebibala bateekawo ekkubo okutuuka ku muti ogwo gye guli, beeriire ku bibala ebyo, beetundire ku bibala ebyo n'okukolamu ebintu ebirala. Kawuliddaako? Omuti guwaayo ebibala byagwo gusobole okwekuuma obutatemwa. Anti buli omu agamba nti tugwetaaga. Gono omuti twandiguje, ndeka naawe. Vakedo ava ku muti ogwo omumanyi ng'awooma. Walowooza ekivakedo kimanyi we kiri awo. Vakedo yo twandimutemye, banaye vakedo yava awooma, banaye vakedo yawooma. N'olwekyo omuti guwaayo ebibala byagwo gusobole okwekuuma obutatemwa. Omuntu bw'abanga y'ensigo, katugambe, kitegeeza amaanyi go gonna olina okugateeka ku kumeza ekyo ekiri munda mu ggwe mu nsigo. Kitegeeza ki? Nti omuntu okufuna ky'ayagala ate ateekwa okugaba ky'alina. Okawuliddaako? Gwe omuntu okufuna ky'oyagala oyina okugaba ky'olina. Naye si kuno okuba bannaffe kati nga bano bamaama bakyala batera okugira. Omuntu ayinza atya okugaba ky'atamanyi nti akirina? Kubanga abasinga mukirina munda mu mmwe, mwandibadde mukigaba ate okufuna ky'oyagala. Naye ate ddala
tokimanyiddeeko ddala nti okirina. Buli kusoomooza kwonna eyabweba amagezi agakumalawo nga singa omuntu ategeera ekyo n'akikola, ebisigadde byonna byanoonya mu nsi bimusanga. Tetwatondebwa kulwana na nsi, wabula twatondebwa okuzuula kye twajja okukola era tukikole naffe okusobole okufuna kye twagala. Kola ekyakuleesa mu nsi, kikole n'obumalirivu bwonna, naawe osobole okufuna ky'oyagala. Omuntu bw'azuula okuyitibwa kwe n'agoberera amateeka agakufuga, teyeetaaga kulwana na nsi okufuna ky'ayagala. Kibeera automatic. Ebyawandiikibwa ebitukuvu kyebiva bitujjukiza okusooka okunoonya obwakabaka bwa Katonda, ate oluvannyuma ebisigadde binaatugoberera. Obusobozi bwaffe buli munda mu ffe, era tetusaanidde kubunoonyeza walala. Kyokka ku nsonga etulemesezza okutuuka ku ebyo byonna bye twagala, ate kubinoonyeza mu bifo bikyamu. So nga byonna bye twetaaga, mwana wange, biri munda mu ffe. Buli kye weetaaga kiri munda mu ggwe. Tufuna endowooza nti bye twagala ensi y'ebirina, naye ng'ekkubo eryangu likwekeddwa munda mu ffe. Bannaffe bangi bakkiridde zira kumwa, tebasobodde kuzuula busobozi bwabwe. Emirimu, amakolero n'ebintu bingi ebisobola okukyusa embeera z'abantu abalala, byonna bazikiridde nabyo munda ne bagenda nabyo mu ntaana. Naawe kennyini awulira bino ekiseera kino, ozze oyongezaayo okutuukiriza ebirooto byo ng'olowooza nti waliwo ekiseera ekituufu omulikolerwa ky'oyagala, era nga byonna bye weetaaga weebiri, kweganoga kati ekiseera kinaatuuka nga byonna bye neetaaga weebiri, nga nakino weekiri, nga nakino weekiri, n'oyongezaayo. Akitera kituba kuba nkyagira bwe nti, naye ekiseera kinaatuuka nga byonna n'oyongezaayo. Nsaba okukutegeeza nti ebintu by'oyinza okwejjusa okuva kati kwe kubanga walina obusobozi n'amagezi okukola ekintu, wabula n'ogaana olw'okulowooza otya okufiirwa oba okufiirizibwa. Weefumiitirize ku kino. Okufiirwa ensimbi n'okufiirwa obulamu kiriwo ekisinga obuzito. Okufiirwa ensimbi n'okufiirwa obulamu kiriwa ekisinga obuzito. Ojja kizuula nti bw'otya okufiirwa byonna, bw'otya okufiirwa byonna tebirina makulu kusinga bulamu bwo. Ebintu byonna gwe by'otya okufiirwa tebirina makulu okusinga obulamu bwo. Lwaki weetuumako ensimbi ezitalina kye zikola? Olw'okunyumirwa obunyumirwa okuzirabako. Lwaki tozikozesa kukyusa bulamu bwo mu kiseera ng'okyalina obusobozi? Ekyenjawulo kiri mu mulembe gwaffe guno, kwe kuba nti tewali kintu kyonna ky'olowooza kukola kitakolebwangako. Kale tulina omukisa okwebuuza ku bakikozeeko, oba okusoma ku bye bawandiise ku ebyo bye bakoze, naffe tusobole okufuna amagezi okusobola okubikola mu ngeri etaliimu kufiirizibwa. Olwali tugamba tutya? Obusobozi bwo bwefaanaanyirizaako ng'obugagga obuziikiddwa mu ttaka. Bwe weetegereza obulungi onoozuula nti zaabu asinga si y'oyo asimwa mu birombe wansi, wabula zaabu asinga y'oyo agendedde mu bantu nga bamaze okussa ogw'enkomerero. Ebitundu nga 90% mu bantu bonna abali e Magombe baafa n'ebirowoozo byabwe ebirungi okuzaama, baafa n'ebirowoozo byabwe.
abasinga baalemererwa okubiteeka mu nkola si lwakuba nti obusobozi bwagaana nedda, wabula buli kiseera baabanga batya okutandika nga balowooza okufiirwa ensimbi zaabwe oba ebiseera byabwe. Kyokka ate raba Katonda bw'abatwala amangu ddala nga tebasobodde na kumaliriza oba wadde okutandika ku ebyo bye baagala okukola. Kyetuva tugamba nti wansi w'ettaka waliyo obugagga obw'ensibo obugendera mu bantu nga bwefaanaanyirizaako ng'abo be twogeddeko. Katukomaawo olwaleero.